bagamba ibala bya show y'erugogo. Show y'erugogo yagenda bulungi. Yali mbuzibu atulawe toyagala. Toyagala weyagazi. Ekintu kino. Tubayuza. Sala zokka. Guno mwaka kigovuga. 225. Watusana dawa 225. Okutana bafuluma. Twana 225 nze nakuyingidde dda. Katika tukamuze ekibuuzo. Gwe omugagga bwoti kye kyakweta mu ndonge. Endongo bagaye bajimba nga bageze kunoonya sente tugenda kuyimbira abantu kunoonya sente baba tugenda kusanyusa abantu na kubuulirira bawagizi bange bagasigala linjagala nnyo sente mpitirivu nnyo ndoza naliranze Lugogo nenjiteka ku kakadde kalambo okuyigira ateka ku mutwalo gumu okuyingira kati batandise okupima buli mwagamba eri mu mmeka bajigere ku Google bajikebereko banoonye mmotoka ki banoonye VX 225 teka bukira kugezi ku Google okebere VX 225 kintu giyita Salongo 4 Salongo 5 Salongo ki Salongo bakube 2 Salongo bakube 2 kakati nga tuuzika bubaka ndiga mmotoka eno ndika kyagafuga mmotoka eno gy'oli mu VX mateka agagifuga amateeka saagaga abantu ja kutiisa atu bagale totulebesa saagakugaba nnyo bantu njagala abantu bagale ku Google bagikebere basoke bategeera amateeka kubanga natandika babuulya ajja bakaaga abantu ate nga njagala nnyo njagaliza nze gulaba nyamuli omwagule ku mutuka bweti agiwulire enyuma muganda wange otambula weyagala bweyagazi towulira kinnya banaye sibaye kumanya esayo lyempulira ndi musanyufu nnyo nga ogyeko Bobi Wine muyimbi kimulala kati gwogamba nti onasobola okunneesimbamu omuyimbi asobola ogivuga abayimbi bonna basobola ogivuga lwakuba just tukwekkiririzaamu nobanga osobola okukola ki okubanga ekintu ekyo kyagala mutima oyagala ekintu okituukako lwa tasobola kituukako naye just kubanga okyagala kuba abasajja abagagga obola abayimbi bagagga balina ssente ne just kuba kwekkiririzaamu nogaa kino nokuba nakyo ndingange Salongo Siraaje nokuba nagamba nze javuge mutuka bweti nga njegomba ingamba ajja kutuuka olunaku lumu nga nzaagirimu kati nzange sinzaagirimu kati ani agirimu sinze Salongo Siraaje yakakuba Lugogo n'afuula Kagogo enzaali mu biki omwaka 2024 ogwogera posi gutambulidde bulungi tegubadde mubi kubanga nkozeemu konsati yange etambudde bulungi nfunye oluyimba bakube Salongo lwe luliko bakube Salongo yuza Salongo Siraaje otayogera ku Salongo Siraaje simanyi kyobwako Salongo Lugogo wagikuba neewuuma nekafuuka akagogo kati buli agigendamu akaaba maziga waliwo akagivaamu bulavete n'agiddamu n'akaaba amaziga bigayi naye yagizeemu maziga meereere nali nyayogera nga ngenda Lugogo ne bagamba omwaka guno nzaasemba Lugogo era linawaayo omuntu omu gwe nali mpadde yali Shiba nakwata transformer yonna n'ekisuka n'enjimuwa bwe gudu omu amasanyalaze naye kati abasigadde balijagenda mwaka gujja abasigadde bonna abakola nabagamba tewali transformer nagiwa ku Shiba yekayeka asigadde wabawa batu nabasola bo bali bakutulideko ne bakusama nabasola ege yakayakamu ekiriro lino bayisola yatayakamu bo bali batuuse bonna bakakusaba amasanyalaze g'Erugogo oba nawo besulo gwa nagamba baazala walanka natamanya nti omusajja oyo alina amasanyalaze amasanyalaze zekyagayina buuza ku Salongo Siraaje yaliko omwaka ogujja tulagawa tuddayo Lugogo luli twagikuba tugifuula Kagogo katugera kifuukula bufuukuuzi njagala kufuukula bufuukuuzi Lugogo tugera kifuukula bufuukuuzi kati kale
tobeera na mpisa mbi tuweetwala nnyo ng'oli wa waggulu nnyo twala ng'oli wa wansi mulw'okuba nga oli mukakkamu ebirungi Katonda abikkolera tolina tokaka byereeta byokka byokka abantu essaala abantu gye bakusabira yeekola bino byonna mulwoba muntu mulungi nga buli omu agamba mwana gwe banaye Katonda akuwa ekyosinga okwagala era amala n'akituukiriza n'akikuwa. Kitya nze ndi bulungi tetutegeera kaki akaliwo Salongo siraji yaliwo kisoko likimuka olimu ogitia hiyo basi hiyo sayazika Salongo abera mu motoka nga yiye soko jo tulambuzo oba hiyo manyi omuntu nga muka si yiye agitula mutagivamu nenda nyini motoka abe nabagamba motoka yino nakagireeta ekyali mpya eko wanyingiza odi Salongo motoka eno yayingiddewo olunaku lwa leero Salongo motoka ki eyo gye wayingiza VX motoka ki motoka V8 gye waliisa V8 ekati gye bagita VX omwaka omupya eri mu meka tudde wano katono nnyo biri eno motoka mwaka omupya kati oguliwo eri mu sente meka ekya ssente kyo njagala ogere ku Google kyetegeerere kubanga saga kulemesala bagenda kugula baganda bange ate njagaliza nnyo n'omulala nati mwaka ki 2025 tuli mu 2024 ate golese 2025 kuba tugera muyingira abantu bakaaba tugenda mu festival season ng'oyingizaawo motoka sente wazijjeewo nyiza okuba kyenkolerera ku byemu nga nze nkolerera kino ng'okolera ki omuntu abeera ebirooto bye nti nze bwe ndifuna ssente era ngira kubeera nga nkola nga nsevinga akasente kange nga njagala kino kati gwe ki kyoyagala nze nkolerera kino kale eki motoka eno twingie katono nnyo waneno Salongo mu maaso g'emmotoka gyetugambye awo nyini Salongo otugambye okolerera motoka naye kyenjagala era nemala nenjituukako imotoka yange njagala eyo dreamukayo gye walinga oyagala katusuubire togenda kudda mugula motoka ndala era walajjanga eno evuddeko era nsobola okugula endala naye kati eno yeriko gye nasabira era yeriko 2025 bantu ki abavuga emmotoka kika ekyo nga gye waguze b'omanyiiko abantu bangi abantu abavuga emmotoka zino ate naawe osobola okugula emmotoka eno kigamba kiva muntu mutima gwa muntu bwagazibwa bantu ki b'omanyiiko abavuga emmotoka eyo tuweeyoko ku bantu abo b'omanyi kati emmotoka eno ekyali mpya ga 2025 aba bavuga 2024 kati nze nagadde omwaka omupya 2025 tolina gw'omanyi avuga ku mmotoka eyo bwekyo oba mu ggwanga muno oba mu ggwanga muno mu ggwanga abantu bangi abazivuga kubanga ndowooza ne minisita prime minister Nabbanja avuga eno sente wazijjewa Salongo sente nkola nze yakakuba lugogo nefuuka kagogo luli bwe wakuba lugogo n'ogifula kagogo watuyita ng'oaniveiringa emmotoka yali motoka ki yali motoka gye mwansanga nvuga kati otuyise sente ze zimu Salongo twagala tutegere bulungi munsanze wano badde naakafa okugjayo motoka eno nemunsalako kubanga nze bulijjo ndowooza tonda balaba nkundaba mu biseera byange bisinga mbeera mukukola kunoonya ssente kulaba nga nkolerera ekintu kyenjagala ku mutima gwange ekinsanyusa nze mu mutima gwange kyenina okukola oba kuvuga motoka muli kinsanyusa oba njagagenda kulyako wali kakoko nze ekinsanyusa kyenkola Salongo katono nnyo essente ezaguze n'emmotoka nazo ziva ku zeerugogo era mbeera nkola situdde okuva olwo tolabangako nti Salongo ali awo abeera atudde yeebaka nkola ogamba okola kungiza okola bizinesi zokola zojjamu sente zenjangu ojjeko okuyimba nzi musuubuzi bintu bingi na inventi n'ebintu bingi byenjamuko ku sente n'ensevinga nze mbeera mu kusevinga busente bwange nengaaka nkolerera kino omuntu mulowaayo omutima gwo ng'olina ekintu kyoyagala n'okikolerera osobola okituukako
Okay, Salongo. Katono nnyo nga tuvuddeko ku mmotoka nga tuzze ku biri w'essaawa eno. Oyogedde ku mmotoka era tutegedde January. Omuyimbi wo otegedde ekyamutuuseeko. Bakitegeera katikati. Muyimbi wo mwogere muyimbi ki? Dr. Jose Chameleone waali bannange muli omu tumuteeke mu ssaala tumusabire asobole okuba nga adde engulu bulungi kuba batugambye bamututte naye ng'embeera si nnungi. Era kyensuubira nti bannayuganda buli omu essaala ye nze bannange ndoza kabere bannange. Dr. Jose Chameleone bannange tusirike bannange tusooke tumusabireyo. Emanyi ki ajja kuba bulungi anti mukusaba tolina kusabira muli omu ng'awulira nze nsaba ku mutima gwange era sijjagera nga nsabira muli omu alina ensaba ye gy'asabamu ate emitima tegifaanagana so okusanga nga nze nsaba nga byensaba ng'ate oli abiraba bubi nga ye agamba asabira kyamu kono yankola ekikyamu bwekiti naye kati nze nsaba ku mutima gwange Katonda n'amanya kiki osabidde Chameleone? Nsabidde okuwona obulungi addemu abeere bulungi ne famire ye n'abaana naffe tuwangadde naye kuba Chameleone aliisa abantu bangi. Chameleone alina abantu bangi abamulyako ti Chameleone akosa abantu bangi ali Chameleone muntu mulungi. Chameleone si musajja mubi. Otegeddeko ekituufu ekimubaddeko oba watwaliddwa n'ekituufu essaawa zino sijja kulimba badde nva kujjayo motoka eno obondi era we mungwiriddeko wano nga naakafuluma bwe nti nva kujjayo motoka eno era nga kiŋŋendako kati okutegeera ali atya ali mu mbeera ki kubanga bakomye okunkubira kasimu wano banga bamaze omutwala mu ddwaliro. Osembeyo ndikwogera naye gwenga gwe mbadde ennaku zo mbadde ndudde okwogerako naye tulina buzibu bwonna naye kati jjo osobola okusanga nga naawe oli mukwano gwange naye nga muli ssaawa muli omu gundi etuvuga speed noonya kasente kakola kino ate sijja kubeera kukubira gundi oli otya abantu bangi birina okuba betukwatagana nabo naye nga ensonga eriwo eri mu ddiiro kati abayimbi kuweera nnyimba zaabwe kuzibaaninga abayimbi abamu obutababuukinga mu shows baddansi abamu obutaddamu ku stage ensonga ezo wazirabyeko wazitegedde otya era oyinza zoogerako oti? Naye nze nzoogerako nti kale ekintu ekyo baakireese oludda kirungi kirina sayidi emu gye kinyigiriza kubanga aliyo omuntu nga ye ayimba ennyimba ezo nga zaabu nga bwe bagamba kisijja kwogera nti si nnungi naye nga mutali bulungi bwazo waliwo abazifunamu nti bazijjawo abantu abo abayimba we bagamba bakola bayimba bubi balina famire zaabwe balina abantu we baliisa nti we bagenda ne bajjawo music waabwe oyo kijja bakosa abantu we baliisa naye ng'ate mu ludda kirungi kubanga nange ndina abazadde nti nsobola okubeera awo nga muzadde wange ndi naye bateekamu akayimba nga nsobola okufulaba remote eriruddawa nkyusa akayimba ako naye ng'ate nga tekyali badde ekibi nnyo ku sayidi ezimu nti abamu babifunamu naye nga nze ku lwange nagadde ngamba baganda bange abo bakyuseemu ku music oyo bajje bakube ng'ono waffe ono abuulirira maama nnyabo wulire futa naalu talina muli omu avukola ki gwe bwoba ne maama waawo n'omuwulira towuliranga kayimba bakube Salongo kapyakya kali mu kibuga Salongo tivire ku leediyo tikitoko n'amawulire olaba ti obuyimba obwo nabwo si bubi ng'olina engeri gy'obuyimbyemu kuba Salongo siyimbye ennyimba za bugundi naye ndi sita Salongo sita sebo ogambye olisita katono nnyo ogambye olisita kirwaki ogamba nti olisita okusinziira ku nnyimba zenkubye ezikwata ku ntobo z'abantu tewali muntu ataba sita n'ogenda erugogo n'ogamba nti ngenda kutegekayo ekivulu n'ofuna abantu bennafuna aye kubanga bakoze erugogo batono nnyo era nga toli sita tosolagera lugogo. Waliwo omuyimbi gwe bayita Mr. Phil yagamba afuna abantu 16 ate baali ba service provider. Muyimbi muki? Mbo muyimbi ye Mr. Phil. Ayimba ki? Enyimba weziri enyimba ze. Hanga muyimbi. Otaka okuba omanyi nti omuyimbi ono ayimba nyimba zino ate asibuka wano yayimba ko nyimba bwe. Yayita mukono make. Nti yasinga mukono. Kale simumanyi naba mutegedde nja kubabuulira naye ganze omuntu oyo muyimbi simumanyi. Ngaba kubayimbi. Sebo. Salongo. Omuntu ajja kwebuuza.
tudde ku business gy'okajoga nti nzigyamu ssente wekire business kyekuyimirizamu ng'omuntu nganze omuntu gambye ndi business man business yonna nsobola ogikola osobola okugamba business meka zolina kale zogamba zigyamu ssente naye amaduuka ninkugamba nina ezo emmotoka eza drive nina ebidongo ebyo bapangisa ku mikolo nina mulimu gwonna nsobola ogukola nsobola okungamba nti jangu nkimira amazzi katambanga naafunamu ssente nenkola ki nenja nengasomba sira mulimu gweŋŋaana okitegeera ate ndi muyimbi ndi maneja w'abayimbi Salongo omuntu singa ajja n'agamba nti nno Salongo Siragi uli mu sitanti aba mukyamu tasobola kugamba nti ndi mu sitanti kuba sitanti zibeeramu nnyo ate ebintu byenkola birabwako kasiza gandi ndi mu sitanti nga osanze nakava okuleeta emmotoka waliwo akeera n'agamba nti kadi y'emmotoka ogirina ate waliwo asobola okubala emmotoka eno nga siiye n'okera n'ogamba nti kati naawe keera ogambe eno yange njo wali onsange ozala ki konsazeeko n'okera n'ogamba nenamba puleeti n'ogiraga tiyo byana 124 V otugambye nti wagulemu kuvayo mawulire watulaga TX naye kati lero tulaze eno twali tusawulayo ku gundi ku mpapula z'emmotoka eno naye kati empapula z'emmotoka lakinziraga essaawa zino nga sigera gitunda emmotoka akugambye yange teriiko bbaja kubebyandiiko mbiina ate kati ennaku zino ebiwandiiko bya kaadi z'emmotoka tebikyabeera nnyo mu ngalo kuteeka buteesi kuki tini namba okitegeera kakati ebipapula sisi ebikyalina mugaso osobola okukwata wala ekipapula kyange nenja nenkikulaga yino yange kati tekyakola makulu naye nkugambye emmotoka yange Salongo Siragi bakube namba 2 nti omuntu singa agamba nti Salongo Siragi olina amaala aba mukyamu amalo ataba mukyamu kubeera nava mu kyalo nze ndimu amaalo olina amaalo kubeera nava mu kyalo ekujja mu tawuni kubanga singa siro amaalo singa sivuga mmotoka zonna nalibadde ndowooza onsanga nti kuki ku kagaali oba kabodaboda naye kati Salongo Siragi ngeri gyerina amaalo kukola njagala kukola nnyo ebintu ebiriko ebirungi kubanga nina amaalo nava mu kyalo nga nina amaalo sokolabe kankulagera emmotoka okakaseti musajja otalina maalo omusajja olaba motoka soko ojirabeko munda wagirabyeko munda soko otundeko mugamba oyinza okukiira lwogamba oyo mutabanyi wake oyinza okugamba omugagga ali omwo yena giri motoka ono ali bweru oyo mutabanyi wake Salongo Siragi abayitwa amanyinga abeejala lye mweteganye eri abakyala abalina ssente oba Sugar Mami yagwidde akamotoka kanene seteganga kokyanga obeera wala oddeko nti agala gundi nze siri mu bakyala nnyo siri muntu abakyala nnyo wabula abakyala mikwano gyange siri muntu abakyala n'abakyala muki mikwano gyange nze abakyala banjagala nnyo era abakyala banjagala nnyo ndi mikwano gyabwe naye gakola ki bawomerwa nnyo endongo oyo bawomerwa nnyo ennyumba zange okitegeera abakyala banjulira nnyo ebintu byange bubaka ki bw'osindikira abayimbi banno bannange obubaka bwebasindikira bannange muve mu malala tukole bino ebiseera byakukola si byakwogera ate tuve mu kukozesa ebiragalalagala tubeere nga tuli kimu tuyimbe music nga tuzeewo music nga yaliwo music omulungi abantu gwe banyumirwa ebintu by'okuyimbako bingi nnyo byesobola okuyimbako mu nsi muno abantu byatwagala nga Salongo Siragi banjagadde lwa music gwe nnyimba music abuulira music yeesitaza katono nnyo nga tusaba tubulirako tugambye olina ebintu by'oluubirira mu bulamu bw'ensi tubitubumenyereko katono ebintu byendubirira kwe kuvuga emmotoka nga bweti nga njagala kwe kuddamu ngenda kuddamu okukuba lugogo njifuuku ekisaawe balabe nga kati lulu kyali ki nakifuula kagogo kati kulunda ate bwe nkomawo bamaye nti nkomawo ngenda kifuukula bufuukuuza ekisaawe era simanyi bwe nayogera ennyo nga bawulirawo ekisaawe oba balaakiipa kuba abasajja agera kufuukula ekisaawe kyaffe simanyi obadde okyatugamba biki ebiruubirirwa njagala okukuba ku mbaga nyina nkeere nyanjule mukyala wange mubanji gwe ngenda obbalaga nti yoono nyanjule wamufunadde omwine saawa yonna gwe saawa yonna ngenda kugamba ti oba Sugar Mami yakuwadde emmotoka eno Salongo njagala okinoonyerezeeko kubanga Salongo tagenda nnyumba Sugar Mami Salongo nga ye yeesobola Salongo twafiiri